Oba kitegeera akati awo kyasobera nti yakireese mu kukireeta ne yeekuumirako abaana bano what were they doing with him we bagendanga mu bivulu bakoleranga muki bamuggalanga bugazi nga bamala bagenda ewaka babakoleramu ebintu ebiki ebirala so mu kukinomalizenga ne kibeerawo kizze abantu abalala bakola ki bakyegomba nti it is the norm omuyimbi owokubiri n'akikwatamu owokusatu owokuna owokutaano owomukaaga owomusanvu ono ye last airbender yasembayo kakati blame tuba twagala kutereeza ebyaddala nga tewaliiwo mbeera muno twagala kunyigiriza alien skin tulina soka kuddayo gye kyava oba kitegeera otherwise tetugenda kufuna ddagala otudda ku alien skin tumufunya bwe tuti tetufuna ddagala tulina kuddayo ku ani yakireeta era essaawa zino akyakirina oba yakivaako buli muyimbi yazze bamudra ne bajja buli muyimbi yazze abasenga ddala abalenzi bajiddeko amagaali gaabwe nasedikivoko zatalina ggaali yazze n'eggaali maanyi ga kifuba naganze ndese eggaali yawulidde nti buli omu azze n'eggaali ko ye yagambye kanze n'eggaali eyaddala maanyi ga kifuba eggaali eyaddala anti eŋŋamba maanyi ga kifuba ye yazze n'amaanyi ga kifuba naga kati gumwana alina eggaali eyaddala so nekimaliriza nga buli muyimbi yabadde n'eggaali yabadde n'eggaali okitegeera so tumaliriza pressure ssebo ng'ewedde bulungi nyabaddemu abantu bayitirivu nnyo so mba ndi awo ndi mu kusiibula Happy Powers kuba yabadde agiteeseteese ndi mu musiibula Sandra Liani bye babaddeko awo ne Lwanga tuli mu kwogeramu kaawo twesiibule kuba yadde ewedde bwe maddeyo ku mirimu enda okulaba ng'omuvubuka from nowhere namutunuulidde ng'ajja from nowhere n'akola ki n'apasuka naye mu bigambo bye yayogedde yasoose n'agamba mwe babulooga mulekerawo okuvuma abaki abayimbi baffe mwe bakasuku mwe ba Edison mwe ba Jenkins tumugamba yi mukama waffe era obwedda mugamba soko je nze sinze Eddie sinaloweza myaka nkaaga weewozaako wayambadde ekkooti y'akawemba bana yandabye nga ndowooza amubuuzizza nti bakulu ki abaliwo nti waliwo ekkooti yalabye bagamba Eddie ayi ndowooza bambi tebamulaba nnyo bakomamuwulira mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. kale kusema official najo sinzira okuba nga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna video ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangaalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegaseeko n'olunaku olwaleero Metros linnya waki nno lyannema okukwatira naye kale dduuka lya craft oyinza okuba ng'oyina ennyumba empya ng'oyagala muntu asobola okuyambako okuteekamu ebintu bya craft ng'oyinza oba olina craft idea yonna gye wandyagadde okukola naye nga weetaaga omuntu asobola okukuyambako okugya executinga oyinza okuba olina specific craft gy'oyagala nga weetaagawo osobola okuba ng'ogijja waliwo oyinza oba oyagala designinga garden naye ng'oyagala teekamu ebintu bya craft looks good mu maaso g'abantu abajja kukuyambako oyinza oba oyagala designinga ddiiro lyo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo bali awo kitende ng'oyingira bwe bajja bakwe ku namba yaabwe ey'essimu
ate ebisingawo ojja kubeera nga ate obitegeera. Mbaniriza olunaku olwaleero mu episode eno ndi ne Frank Wayne Bawukeza Ndambi ale tugenda batunyumyamu kugamba otya sigamba mpozi mmwe happy new year naliko yeko bukyangu mwaka kutandika let's grab ebisoose happy new year to n'abawuliriza n'abalabi ba Same Official so baka nabulabye mu byo maaso nabulabye bye bandaga bye bakulaga nabirabye ng'omukaaga awo naye osobola bikyusa bw'otalekera awo kubeera ng'ogoberera abazibe ojja kukoona nabo nedda mwana wattu wali badde neebazana nnyo kati kiri eriggwe okwetambulirako kistopinge nenze natuusizza bubaka tenze atambulira abalala neetambulire sente endabuloga ng'atambulira abalala ate neetambulireko bagamba obatambulirako bagamba mbatambulirako baba bakulabira wa ekintu ekyabantu ogundi naye agenda omuntu akutambulirako beera nga ali mmotoka oli musaidi mmiri omulaba amugamba lwakiwala tekigwomanyi agamba naye nga bigenda bitya si bubi ssebo pozi ggwe 221 omulaba 25 kakyaganidde kagaana paka nga mu feebu awo nga speed kwaddukira kasosasula renti asooka otegeera nga January awedde otegeera nti 225 yalumye nga bakwadde receipt ka speed kangimu just nange okwagala okujjukizamukko ku bantu waliwo munange yanneegasseeko babayita ba ticket kibanda bakola batya ticket kibanda bano balina omukutu gwabwe baguyita www.ticketkibanda.com obadde okimanyi nti kibanda kigambo kya Luswayiri ekitegeeza edduuka duuka kyobola nti ebibanda bitwalabirangamu firimu yabanga dduuka lya firimu ekigambo kibanda yakijjawa manya jinga nabba jingo yali anti ekibanda like edduuka lya firimu mbalabiranga firimu so kibanda kigambo kya Luswayiri ekitegeeza edduuka so bannaffe banaba ticket kibanda balina platform gye bayita www.ticketkibanda.com bano batundirako bamwe abatravelinga enne airline gy'omanyi yonna flights zonna baba basobola okubeera nga ogulirako ticket ku platform yaabwe whether you are traveling for oba business kusuubula bano abasuubuzi abakiseka za kedi zaki whether abagenda okulya kugulamu mu bifo ebyenjawulo anywhere buli airline yonna ku platform ate ku miwendo egya wansi so bazze okubeera nga bagamba guno mwaka 2023 tuddamu kubanga weesumbuwa genda bugenzi ku mutimbagano okwo olinye amugenda ne mu booking ddala ku gundi oba okyali mu kubooking alingezeeko kubookinga ticket n'ennyingira nga ticket eri ya mbokadde bwali 288 kati nganze na 27 kuba bwe nava ku office nga mukola ki manyi kati ngeno tukalinga buli 88 ngeno okufuluma okujja mobile money ngefuse 29 kakati wano obeera naawe olaba n'obeera ng'okomparinga emiwendo so kuguno omukutu buli kimu kwekiri ekiba kidiringa ku online flight sales obeera otuuse nawe obeera olina travel agency ng'oli eyo osobola okusigala ng'okola business yo ku platform y'abali n'obeera nga business egenda maaso n'obeera ng'oli kinnoomu kiba kisoboka bakkiriza of course sente mu shillings ne mu dollars mobile money isobokera ddala Visa Mastercard all payment online platforms zonna bazirina n'ekyokubiri mu ab'ebivvulu kati otera nnyo otegeka bino ebya stage byali bikusala naye kakati singa ate weekwata bana ba ticket kibanda nobeera nga event yo ogiteeka ku platform eyo abantu ticket ne bazigulira twegatte tutegeke ffenna n'aba ticket kibanda so mwabategesi b'ebivvulu mwenna banaye bakoowoola Joni bonna be yakayisaamu eggaali mwenna teri kuddamu byakwesindika ku line ate ticket ate bikyeri wano omuntu aba yagifunye edda nga yagiguze edda nga agirina wano so mubeere nga mubettanira nnyo bannaffe aba ticket kibanda ku namba y'essimu 0702 654084 okay kale chap yes njatuli kapingemu ku bintu ebimu ebimu tugenda biyitako biyisi nga tubyogeddeko
Nina some concern. Dr. Kanukiza Besigye yakwatibwa na nnaku zimwezi 16 November omwaka oguwedde. And abantu bakirabanga ekyokusaaga. Yes. But now bitandise okubeera serious muno okusinga. Serious ddala. Ogamba serious muno. Nedda luli waliwo space y'okusaaga. Naye bw'otandika okulaba nga yero yabamuweddewo emyezi 9. Yero nkiza. Bamuwadde emyezi 9 for contempt of court olunaku olwajjo. Kyokka ate nga yabadde agala ku accessinga ba yeno space ba lawyers me bagira ne babiranga bawuza. Yali agala ku accessinga. N'ekyokubiri ekirala ekisinga okubaluma. Bano ba lawyers balukwago twala tugende ba Eronikiza sawa zino Martha Karua okuva Kenya bagiyita tribunal. Kibalumira ddala bali aba court martial bagamba this is a court which is recognized by the constitution. Why do you call us a tribunal? Tribunal ndowooza ko kabeera kakiiko ako akateerwawo ndowooza nga n'ebyokusalawo kabirinyoledde mu mutwe. Oba kitegeera nti tewabera justice mu tribunal baba bamaze dde okukusalira oba kitegeera so bagamba nedda eno court era ffe tuli wano kusavinga obadde bagirifalinga nga tribunal. Tribunal we babeera ebintu toyogera tokola ki kala ate chairman wa court martial ate nakola naye yabadde n'obusungu bungi nnyo wamala okuteekayo Kingman Mugabe wamala okuteekayo gundi myezi 9 Eronikiza Martha Karua atuula Martha Karua asooka n'aba cautioninga bonna temukola kino temugira kino. Martha Karua namugamba era ssebo nze gwoliko nange naliko omulamuzi mu ggwanga lya Kenya naye wano toli mu kuwa advice oli mu kuwa ruling already kiki tuliko n'abakalakateda kikanga mukaga Martha Karua ne bagamba kikino nyatuuka ne bagamba singa balooya mwenna mubadde nga Martha Karua ne bagamba balukwaga ne ba echolinga awo so ekiriwo essaawa zino ebyaddala court martial eyo fenga abamu tukyakiwakanya n'okutuusa olunaku olwaleero okubeera nga ba civilians bali subjected okugenda mu court martial. Dr. Kanukiza Besigye yawambibwa mu ggwanga eddala erya Kenya n'aleetebwa wano. A civilian essaawa zino yalekera okubeera nga asaavinga amagye mu 1999 yamuwa ne certificate of retirement okumusanga mu ggwanga lya Kenya wadde yalina ammunition ng'azirina mu pistol agirina n'ebyasi era still doesn't warranty and guarantee for him okubeera nga ali subjected ku court martial. Ekyo kyo kiri very very clear mu UPDF Act oba kitegeera nti baliwa abalibeera subjected ku general court martial yabeera mu bwayiro obw'enjawulo ne baba stipulating nti be bano so contemplation essaawa zino esinga ebadde ya ba lawyers bano abayitirivu abawera 50 okugamba nti bannange ba clients baffe bano ababiri Obeid Lutale ne Dr. Kanukiza Besigye tebalina kuwozesebwa wano. That is the contention essaawa zino eriwo era bwe obusungu bwe yabadde nabo Aaron in fact kuva ziri segunde 3 ezasookera ddala era yabadde mukaamu babagadde kendeza ku pressure because pressure nadala okuva mu banna byabufuzi ne balo ebadde y'amaanyi ku buli sitting yako teba bayagadde kusuka basala muliro ate bagongedde bongezi gukuma kuba kati singo osoma ku mawulire nobeera singo badde walaba ku jo headlines mugundi mu newspapers Kenya, Rwanda, Burundi, Udda wona Tanzania. Nolaba n'amawulire bonna ate kati kyasituse busitusi. Oba kitegeera. So embeera bayongedde okugisajjula bo bennyini wabula kino ekigenda mu maaso nze nganze omuntu nkivumirira nase kuvumirira wonna tetugenda kufuna justice mu ggwanga Uganda ng'ebintu ebyo bikyagenda mu maaso. Double standards ezo zigenda mu maaso. Mu ggwanga erya Uganda nga batugamba UPDF Act etugamba ebintu ebyenjawulo because yefuga bannamajja Malo munnamajje w'okuntiko CDF akola reckless tweets ku X nga bagenda okubeheadinga omuntu naye kweka munza nebyakusaaga mu busaazi okupate kuli signature yange yeti nga wali abaana abayitirivu nya bakwatiddwa under the same circumstances okuaringa their frustrations eri government eno yabatwana yabasiba babakidinapiza babasse obo kitegeera mu ggwanga Uganda musanga nga mulimu abayimbi abambala ebyambalo by'amagye nenga waliwo abakwatiddwa okwambala akakofiira mu ggwanga Uganda so sayimo simanyi mu kiriwa mmweyo naye fe abali mu Uganda tuli mu buwambi gonzo boli Burundi konda batobifaako oli Kenya fe abali mu Uganda tuli mu buwambi engeri gyogize ojje weewuunyiza ng'olinga atamanyi kigenda mu maaso bwewuunya gamba obona ayogera ku chief ayogera ku rocket science biri wano mu ggwanga Uganda and everyone will become a victim
singa tetwerwanako ffenna nga bannayuganda sawa meka olwana sawa meka tuli mu kwerwanako. I'm airing it out. Yes, my frustration kuba kwerwanako kwa forms ez'enjawulo. Poliisi, kooti z'amagye, paalamenti ebifo abantu gye basuubira justice. Of course. Nti kino kiba kiganye katutindike mu paalamenti batandika okugenda abantu batandika okukubibwayo empiso oba koodi. Yes. Ng'omuntu akyasuubirayo justice obuzibu nti abantu bagenda tandika obyekwatiramu. Byebyo nno owaayi awo nga nvuddewo kale kino just kibuuzo tekyetaaga kunnyonnyola nnyo lwaki Alien Skin omulemezaamu nnyo. I think efe abamu twogedde ne tufunako ne ku sayidi eno ne tubaako bye tujjayo nga aboogezi kino kibalansi nga naye gwe musajja omulemezaamu nnyo. Lwaki okimbuuza kati nga tewambuuza oli lwaki omwagala nnyo? Ekuba love is unconditional but hate should be. This isn't hate, this is criticism, and in my heart of hearts I don't hate anyone. I think nadalamba subjects of my criticism. Yes, so it isn't hate, but if they perceive it as hate they should be rest assured it isn't hate. It is just mere criticism of ebimu ku bintu ebikoleddwa mu nnaku zino ebiri mu kukolebwa ebikyagenda mu maaso. Being someone ayogera buli lunaku ng'ensonga zikyapasistinga era neekanga era nyongedde ozoogerako ate nga ndi very very consistent on one thing kyenjagala kigende mu maaso, and it cuts across the board, not even on Alien Skin but stopping hooliganism, those barbaric tendencies, violence mu entertainment industry abasinga kufe kutulya. So it isn't even about Alien Skin as a person, it cuts across. And if you listen to me in my criticism, I was even balancing and I said if it takes Palaso naye akwatibwe but mukwata wa Palaso tulina okulivisitinga n'emabega waba abalala abalina all those abadde babikola nga biriko n'obujulizi nabo bakole ki nabo bakwatibwe. Kati sayimo ongamba nti nno nemezaamu musajja mulemeddeko tekibeera fair nze nange obeera onnemezaamu awo waki munnemezaamu tisibaagala abakola ki lwaki munvuma gwokimanyi nakafuna post singa nga 1200 ezinvuma message yange ejjudde inbox ya TikTok, Facebook na biki papa simuvuma sisobola just ebeera criticism okwanalizinga ebimu ku bintu ebiri mu kubanga bikolebwa ye ebimu ku byo bisikkiririzaamu. Sayimo tulina obuzibu wano mu ggwanga Uganda nti bannaffe abalina ku biwawaatiro the personalities and celebrities bawulira nnyo nga basuutibwa essaawa 4 baagala nnyo bawaana nti at least asobola okuseererera mu kumuwaana than okugolokokera mu kumugambako oba kitegeera bwe buzibu obuliwo though si bonna naye ate the biggest obuzibu obusinga okujja bujja mu bawagizi. Andu akupanta mbere ejja kugamba ekintu ndi wakati mu kumugambako there are even some wrong things that are happening. Olumu ebiyinza okumuteeka omufuula victim ate nga teyandibadde. Kakati nalabye abaviirayo bapromota nga yonna ensonga esobola bbeera entuufu naye gajja kugamba naye ne bano bakyamu. Kakati oli waatukya time n'agamba naye anyway kandi asobola bbanga mutuufu wano. I expected him to be on his side here. Okitegeera bwe tubanga ekibiirwa kyaffe kyakutereeza kubanga nze position yange paka nakati byonna ebyogerwa biki bituufu naye waliwo abatagwanidde kwogera. What do you mean? Kubanga bayinza okuba ze nsibuko z'ebizibu byetukola ki byetulimu kati awo ne wemba nga njagala kumweriminatinga ate sola beegattako kati nga mukwogera ayogera kutereeza oba ayagala kutereeza naye ng'akulaga is clean naye nze kunza abaddewo nga ndaba is also problem. Kubanga waliwo enjogera egamba nti it is always the right time omuntu okukola eki kugamba tewaliwo kaseera nti no kayise omuntu ng'akola kituufu oba kitegeera anytime omuntu asobola okukola ekituufu yes nti tekiriko nti nga kikoze leeti ekituufu nti abantu abo boyogerako wadde babadde bali very dirty naye singa mu kaseera kuba realize nti we've been dirty and we want to cleanse ourselves and the industry
kaba kaseera katuufu. That is mu spirit nga bagala kutereeza. Kyobola nkubuuzizza nti mu kwogera boogera nga bagala kutereeza oba just boogera boogezi oba kitegeera. So ebeera interpretation okusinza, it is very subjective. Naye era booyogerako bennyini nange nsobola okukkanya naawe nze ate mu kubawulira engeri gye boogera tebagala kutereeza oba kitegeera. They are just beneficiaries of this. Era mu kavuyo mwe baliira twalinako koko njogera agamba nti naye ogundi oyo aliira mu kavuyo. Someone can come and create a chaos around naye nga yete mwagenda okubeera nga aliira. Eno mwe mumulaba ali mu kubanga akola ng'atereeza naye ng'ate ayagala akavuyo ako kabeere anoonya waafuniramu alinga nga basazi ba nsawo awali abeesindikiza waabeera. Eringa nga mu criminality wano nti ate authorities si Uganda yokka everywhere obeera scrutinizing nti ate kisinza obeezaawo criminality obeera authority wali waggulu abalina okupolisinga abalina okuteeka embeera mu order ate balya nnyo ku criminality nti wetabeerawo tebakola ki tebalya. Mu ggwanga lino eya Uganda sikyakwekweka nga tugenze mu 2010 bombs zikube ekyadondaawo ne ku Ethiopian village baateekawo akakiiko aka counter terrorism akagenda okukabinga terrorism naye ebimu ku byavaamu after nga baka establishings in 2 years yali chairman waako Mugagga Muzibu azimbye obutala azimbe ludda wonna byataalina oba kitegeera mu kakiiko kamu. So mubeeramu abantu abaliira mu buvuyo. So n'obuzibu obusingo bonna bwe tuli mu kufesinga essaawa zino n'okutuuka essaawa nti nga woogambye musajja nga mumulemezzaamu abamu kuba tutadde mu mbeera eno be bantu abo babulooka kigambo promotion nange njagenda kibajjako ba music blockers abablockinga. Simanyi oba you've made this observation oba togirina because nange nyinza oba sina answer ntuufu. Olowooza how did the good Kibanda go bad and why did he go bad? How did the good Kibanda in the context, you contextualize for me. In the context of byonna nga abikola egaali nga agirina naye nga tugiwaana empisa tugiwaana obuwonyi obulungi tugiwaana obutaba na violence ng'ezzala waalirina naye ng'ate mulungi oba ontegeera era nga buli omu yeegomba omuntu oyo oba ontegeera okufuuka ono gwe twalabyeko kwasatu mu olumu. Olowooza ki ekimusindika okuva mu oli ali mu bulamu bwe you either love him or leave him. Or leave him, not hate him but leave him. Kane tufuuka ono you either love him or get beaten. Because what we saw mu Lubiri it is you either love me or I beat you. Or I beat you. Nti twatuukawo tutyawo. Simon ndowooza wetwasinga okutuukirawo awo is glorification. When you glorify something bad nga kiri bad naye ng'okiglorifyinga kituuka ekiseera ne kimera ne kifuuka ekisodde ne kifuuka monster which you can't tame anymore. Oba kitegeera singa mbeera ndi musajja muwemuzi Simon nga wenzija ku pano wano mpemula naye ng'abantu bampaana leero yayogedde eggambo Simon mukomyanga nawe oba kitegeera kituuka ekiseera ebyaddala because ekyokwemula kibi. Kituuka ekiseera mu maaso awo abantu ne batuuka ekiseera nga they can't take it anymore. Naye ng'ate nze kyammezeemu nti kyekituufu kye baagala era muli mbeera ngamba oba ngenda kati kyongeramu nti njiye engeri yonna wetwatuuka awo nti ebyaddala gangs ekigambo kigang si just kwegatta kw'abantu abali awo naye gang kiriko connotations of ekibuli violence oyo criminality oyo wabeerawo nti abantu bali awo waba abantu 10 awo naye nga bali orderly tebeera gang. Naye singa beera abantu nga bali 5 awo naye nga bali unorderly naye bakola ebikolobero awo bye bayita gang eyo. Gang yeyo outlaws abatagoberera amateeka ga nsi regardless of each and everything. So wetwanomalizinga okubeera ne gangs mu bayimbi ate ng'ono sawa zina asembyeyo naye akisanze kyamera era wodda ku blame yonna n'ogiteeka ku ono wa 31st December obeera mukyamu kubanga naye tosobola nanyiza muntu kintu nga yakabeerawo myaka 3 nga kibaddewo myaka 2. So
the blame ebyaddala obeera ng'oli mu kuanalyzinga osobola okupozingamu ne ku alien skin ono n'omugamba nedda kansooke mumuleke nsooke nzireyo nabadde ndaba sho gye mwakoze n'ensejjere ng'anyumya bitandika bitya nasooka n'akunyumiza minus music nga wekyali lipanda kivaawo abaana babbanga obusimu biki bikyabo then ne kiyingira mu music era n'akireeta n'amutubuulira oba okitegeera kakati awo wekyasobera nti oyo akireese mu kukireeta ne yeekuumirako abaana bano what were they doing with him bwe bagendanga mu bivulu baakolerangamu ki baamuggalanga bugazi nga bamala bagenda ewaka oba bakoleramu ebintu ebiki ebirala so mu kukinomalizenga ne kibeerawo kizze abantu abalala bakola ki bakyegomba nti it is the norm omuyimbi owokubiri n'akikwatamu owokusatu owokuna owokutaano owomukaaga owomusanvu ono ye last airbender yasembayo kakati blame tuba twagala kutereeza ebyaddala nga tewaliiwo mbeera muno twagala kunyigiriza alien skin tulina soka kuddayo gye kyava oba okitegeera otherwise tetugenda kufuna ddagala otudda ku alien skin tumufunya bwe tuti tetufuna ddagala tulina kuddayo ku ani yakireeta era essaawa zino akyakirina oba yakivaako kubanga ono muganda we naye because yakoze ono bino akikoppa ku muganda we twakinomalizinga ffe ng'abantu ffe nga mu industry abayimbi then the authority okitegeera ojjukira kaseera yali last year oba the other year mukulu Buchaman bwe yavaayo n'acreating ekibinja Sweet by Nako we bakwatirako kayondogozo oba okitegeera and security was okay with that ntwaye era ne mu bagitwalakokko bagamba tewabanga kubba kakati kyegamba ekyo nti webubeera obuzibu that was wrong. That was very wrong because security wano mu Uganda we spend trillions and trillions of money ku security yokka. So abali mu ggwanga batumala oba kitegeera nti bibeera bintu ng'ebyo baba basobola okuba ne kasita ne bado mukibatekamu namwe musobola kati 31st ekyaliwo nti ono mu kujja okuyimba nti alina ne audacity mu bagwemu mu making order ebeerewo sanity ebeerewo mu bano nenga tesirolo yaabwe. They are not trained for that. Oba kitegeera. oba kugula ttaka Alumtawa Enterprises Limited beba kafulu balina polote entegeteeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Alumtawa Enterprises Limited beerufu. Alumtawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705 479 oba 0753 ne ku simu ya WhatsApp plus 9773623889. Teweerabira Alumtawa Enterprises Limited. So sayimo kintu kino kinene kigazi blame si ya alien skin yekka wadde saba zino gwataddeko amaaso era tubeera tuli mu kiso kya mbuzi ffe ng'abantu. Blame si ya Palaso yekka blame y'abano bannaffe ababasookawo ate nga n'essaawa zino bakyagenda nabyo mu maaso kati njagala oŋŋambye tibiba bigenda kuggwaawo nga mugenda kunyigiriza alien skin ne Palaso mwe ba promoters tubabaniza emyezi meka 6 aba NCF ne batuula ku lunaku olwali lwakomeka bwa Monday ne bayita IGP ne bayita naliwo nimbagamba this won't work ebyaddala bano bwe mbabe mutaddeko amaaso ababiri Palaso na alien skin ge mutaddeko amaanyi gonna ne mwerabira bana abalala ate nga bakyagenda nabyo mu maaso yona wadde mu press conference ya King Sir ayigundi mukono gwange luko weesigire najja nagaba nange fenga Uganda Police twewaddeyo tugenda kubawa security na biki abayimbi twasazeewo buli mafuta bali n'abantu 5 omu manager omu secretary omu DJ omu biki temujja naki n'eggaali naye King Sir yetumulese yajje n'eggaali gyakola ki kyayagala. So you cannot fight ekintu kiveewo ng'olina
era nga bali sasa basololeka omuntu oba omulala okitegeera so bajja kuleka abalala and we normalize that omuntu asooka okubeera nti gw'osaasira yabeera n'omuntu agenza okulaba oba okitegeera ate nga ye client ye customer wo yabeezawo industry wena tukolera oyo omutwalo w'ebiyo ebiri gwe tukolera ffenna wabeera nga tali secure wagenze nga psychologically emotionally physically ali threatened then the industry is no more. kakati awo nga tuvaawo omanyi wala bintu byetukola twakoleranga comedy ng'osobola okugenda mu kira n'owemula abantu ne bakuba enduulu Yes. kati kiripu eyo bwefuluma boddamu ogiwuliriza that's when you realize n'endayika nawemudde nnyo kati saa zino palasa akyali mu nduulu zaffe Kituufu. gwasinga oli w'amaanyi wekibanda omutuufu paka nga bamwe bamutumye abasomesa abazadde kati awe twafunyeemu obuzibu nakulabye okolakola obuntu obwo ali nabaddeko n'abaana ba palaso ne bagamba gwe ngenda okulaga lisiti ffenna batulistinze wano ne bagenda okuwa nekibanda oli waba yaloopi naye tumunona nakulabe ng'ozina amasejjere omusajja bamutumye simanyi geometry set bamutumye ensawo nga bannaisayimo kale kati ebyo byonna biriwo mu kaseera kano yes naw bino byonna nga bimaze okugenda briefly njala tutuloneka about the image of Palaso previously omusiime previously the song love band previously the calm person yes byonna nga amaze okwatakinga ennyumba ya Liina amaze okukola ki byonna kati bimaze okukakkana tutunule ku image ya Palaso eyasigaddewa image Palaso tegenda kusigala kyekimu tegenda omanyi osobola okukola ebintu mwenda ebirungi ennyo naye okola ekintu kimu ekisembayo ne kyonoona buli kimu ky'okoze ebyaddala because what Palaso exhibited that day was terror was mayhem okitegeera tekisobola kuva ku maaso g'abantu ebyaddala kakati ekifaananyi kibi nti yagwamu mu Luganda bakayita kajjabangu mu Luzungu insanity kajjabangu mu Luzungu insanity gubanga muzimu ogukwambala gundi yaguddemu akajjabangu n'akubakubawo ababodaboda naye nga si embeera ye size embeera ze yamanyiza abantu kakati ne bwebuuza kye kyamutanudde yabadde anywedde ebiragalalagala mwenge yabaddeko obusungu mukazi yamunyiziza weebityo so otudda ku image ya muganda wange Palaso sa Palaso omusajja abadde ayimba ennyimba ez'omukwano omusajja abadde ayimbira abakyala nga ye biggest gundi ye ayagalwa abavubuka ayagalwa all denominations of the audience kuva ku bato paka kubakoota ebyaddala that moment of insanity yamwonoonedde olina kyoyogedde ekikulu ennyo nowa example very relevant and I thank you nti okuwemula mu comedy ngalo zikubwa naawe abakola set eno gamba mbalina ande nekyatwongezangamu lino badde oyogedde bina noga kati kandiyongeremu ndiyingireko ne mu munda ndulu eno wayagala esingawo era mu kaseera ko ng'okikola ogamba mbalina mbadde nabo n'ogenda backstage ogamba banna basigaddeyo nze ngukoze okitegedde ne sente n'oyoola n'ogenda then womala okuzuukuka n'ogamba kanfune bengenda okuteeka ku status yange n'osooka n'oyisaamu wekenyini ogamba kano sigenda kukateekayo kyakoze eki nzenna kiripu muhanje mana nanyamba najje twalina nantumo yo ku diners naye nyambadde ne kooti ya bbulu nantumo yankozesa ebintu naye naisiganye and it is back myaka mingi emabega ndowooza giri myaka kati nga 7 kino kinenemu oba ontegeera kati I'm thinking of Palaso bino nanga bivuddewo the pressure nti wano kyeyakola ebyaddala bannayuganda nze naliko ku platforms zonna X, Facebook, TikTok biki bityo n'abakola YouTube awo bonna nga 90% era by the post ya alien mutuufu etambula ebitundu 3.5 ku buli 100 post ya Palaso oli musajja nnyo etambula ebitundu 3.5 ku buli 100 yes but that was mu kaseera ko nga kyakabeerawo n'ennaku ezaddako ebbiri kakati essaawa zino ebintu bitandise nti naffe ffennyini abantu abali bagamba Palaso kyokoze kirungi tutuuka ekiseera noddamu nolabaka vidiyo ako n'ogamba nedda naye ate nedda yakola ki yasukkawo oba okitegeera then ne Palaso olowooza lwaki bali bannaffe katugikasi tebajja kunyiga mukwano Junior ne Maama Fulufiga nti nabo mu kaseera ako bafunya alien screen bubi nnyo oba okitegeera
then both of their cases into waliwo calls ezajja na biki ne bali tracting naye naffe abantu abalala katukyayinza kuddawo n'owaana nnyo kikola kyakolwa because chairman kyasooka ne kisavinga purpose eyo n'omusajja bamukakkanyizaamu kabadde asusse oba okitegeera ne kisavinga ne kimasajinga egos zetwalinawo na biki ne kisatisfyinga mu kaseera ako then wayita olunaku olumu 2-3 badamu ne bayitaka video kajino singa akamotoka kenina asanga bakakubye yes kati oddayo no reflecting akwebe nogamba yakola ki yasukkamu then nga ye nayo omuntu era omulaba alien skin tetumunamulanga ayogera de n'ennyukuta ya alien skin kweye embeere yaliwo tayogera ngo kinyukuta yaki ya ne muganda nange Palaso yakola interviews ejo yabadde ku NTV The Beat yakoze ku NTV The Beat era ndowooza kulwaba wuliriza kamba yambe bazanyire nkulaga omuntu naye kati sawa zino ali kwegamba naye takyali proud of what he did okitegeera nti luli yafulumizawo n'ennyimba zaali 2-3 yakola ennyimba nnya kati takyasoola genda mu studio okuddamu kwongerako oba okitegeera lwasembye baluyita ask about me lwa luzungu kati yabadde jjo n'ayogera bw'ati nga bibalwanya nembagamba atayagala mujerega situkanga wakatuka ku timu yaffe ogambe nze saagala kunjerega nawe olemejjerega banno kati dagina isoyinza kubanga gwe toyagala kukuba ate nga gwe asinga olugono nga gwe ayagala okukuba bw'oba oyagala okukuba olina okubeera ready okubeera nga naye bakuba. Nze siri muntu ayagala kuba. Nze ndi muntu ayagala omwavu n'omugagga buli omu abeere nga bamuwa ekitiibwa okusookera ddala kuba muntu. So frustrations zaali nnyingi, ensobi zaakolebwa ku njuyi zombi nga bwe nkugambye, era ensobi tekyasobola zijjawo naye tusobola otegeeza engeri gye tugenda okugenda mu maaso. Kyova olaba kati reconciliation egenda mu maaso, buli omu tutunula engeri gye sobola okugenda okulaba engeri gye twongera mu maaso nga teriimu kulwanagana, kuba ffenna tuli bantu ate ffenna tuli bannayuganda. Oba kitegeera nti essaawa zino kati atandise facing the reality. Omanyi facing the reality. Kiri wano Uganda erina political icons. Tulina Dr. Kanokiza Besigye, tulina omukulu Kyagulanyi Ssentamu, tulina Mugisha Muntu, njogera ku political heads. Yes. Bonna balwana ekintu kimu, muntu akole ki? Museveni akole ki? Ave mu buyinza. Singa nteekaawo emmundu. Mbagamba njagala munkubira essasi. Okuvaawo okwe kusobola omukuba omukisa okukwatamu. Nti wayagala kweteekako kivume kyakubanga. Yes. Nze namukuba. Yes. Kati kino Palaso kye yakola okuleka obunanfuusa obali mu mitima kyekyali mu mitima gya buli omu, kubanga buli omu ng'agamba omusajja oyo Katonda amutusasulira muddi. Yes. That was the excitement. Weebale ebeerawo. Naye byonna bimala okuggwa tewali yandyagadde kwetikka mugugu gwa kikola. Yes. Tewali yali yagadde mugugu gwa kikola. Era tewali yali yagadde kiddemu kutuukawo mu mbeera eyo. Ebyaddala Mukama yatukola ffe, I don't know oba ne bwekirina abalala ffe mu Uganda wano nalala ethnic groups ezimu zembaddemu. The Bantu mostly. The Bantu mostly. Tuli bantu abali hospitable, tuli bantu n'abeekisa, tuli bantu abasonyiwa, oba kitegeera. Tuli bantu abawa abantu emikisa yeffe bwe tutyo. So ebyaddala tewali muntu yagala. Olaba ne muganda we Mayanja Joseph ne yawandiika kanidda bannange peace has to prevail, oba kitegeera. Naye nga Mayanja awandiika alina capacity olutalo okuprolonginga okibanga kyekyo, oba kitegeera alina. Naye waliwo wootuka n'ogamba naye is it worth it? Ebyaddala najjukirwako kino kuba kyekugambye nti kati Palaso image ye sesetuse. Omusajja abadde ayimba ennyimba ez'omukwano abakyabale tayomba abadde alinyirwako lwakuba naye yakugamba naye munnange nga womanyi nti yanyigirizibwa oba ekimala natwa ku boiling point nakola kye yakola. Nze kyessenyumirizamu kyesandiyagadde kibeerewo ku muntu yenna alina omulala. No one would want violence okubeera ku bantu bonna bonna. So nga tuvaawo awo ndowooza ekyokuyiga kiri kimu. Naye ndowooza twali tugenda mu Christmas. Obubaka wange nga ngenda mu holiday gye twalimu ku TV. Nagamba tolina kyogenda kulaba kipya. So tosukka. Tolina.
But that message has to be double-sided, I think. Anti ngamba tolina kyogenda kukola tosukka kipya kakitandikira kukigenda ku either way tukize tugaane omuntu ajja nakubira ebintu aba ayagala kuzza ku zero ate era bwakuzza ku zero bozze kuki zonna bw'onaazikwata n'obizzaawo ebizizaawo ebyo zandibadde zikola ebiki ebirala wabanga si yaliye kyokka ate era ne waba si yaliye noono ne waba si yaliye gye zinaava ayina agenda kutala omutango ono agenda okuliwa kigenda mufiiriza waba taliye olinga yagenda obeddizaawo naye kigenda kukola ki kigenda mutwalira ebbanga ddene bikola ki obizzaawo naddaafe abavubuka ago mazima ebyo ndowooza byandibadde mu bagagga nga bakirumira nti kirumira tebatya loosi naye nabo era tebaali kyagadde ate nabo tebaali kyagadde kuba tebaali badde we bali singa bali be obulamu babutwala we batyo ekizimbe ky'omugagga kimu kijja nga yeetaaga obukadde nga 3 buzza kizaawo n'abeera ku mawulire n'agenda bwati n'agenda ne mu insurance bakole ki pressure nezittuka so abavubuka tetusukka nze njagala nnyo buli we mba nkola ekintu neerowooza mu kiva nti people will never understand me walajja okunabanga wapalasa ennyo enkyanabe nga atendenganga wa alien lwaki njagala tukuteeka mukka ekirowoozo ekyo nti eyandayo olinga nyanga amunyiizizza aleero kamulowoolezeeko oba okitegeera nti obulamu ekyo kirowoozeko nti naye sisusse bw'otaakiwulira nti osusse kijja kukuyambako okweregulatinga before the society regulates you because society regulatinga bubi omuntu asse omubbi asigaze omutango gw'okutta omubbi yatta omuntu okutta omuntu nti wano oba sse mubbi naye after some time oba watta muntu yasigaza omutango gw'okutta omuntu naye ffe public tuba tuwonya omubbi era tuba tusigala tweyozaako bannanga omubbi twamukola ki twamuwona naye ggwe eyeetisse eddimu ly'okutta omubbi osigaza mutango gwakutta muntu kituufu kati kitegeeza nti ggwe asukka notta ogenda sigaza omutango gw'okutta wabula naawe alemedde mu kubba bajja kukutta tujja kukuwona kituufu that message cuts across awo tuvudde owaayi sebo baade bakusse bubuka yazza atamye kikyamu I've never seen someone rude like him. He was he rude or he was possessed? Era singa omuvubuka yakubadde mu maaso oyo teyabaddewo ng'oli mufu singa kati muli ku buugi singa yeze embuyaga ani omwana engeri yadayogera akayadde kaliko n'obusagwa n'omusuwa guno gwavudde guno guzimba bwe bana abavubuka babeera mu ttiimu z'abayimbi babeeramu tolabangayo kushibaho likinga musajja Museveni akoze bubi eggwanga lino babeeramu. What happened? One, twabadde tuli ku press conference ya King Saha gye tuteeyiseeko. Yes, gye tuteeyi maybe anjawulo. Yes, nti we were given a call by King Saha himself. Tibanaye mujje mubeerewo muli bakyali bange ate mukola omulimu gwa tujja ne tukola ki ne tubeerawo. Badde kyali abasabye omuntu okukubira essimu n'otajja. Kyanda bisabye omuntu okubakuyita n'otajja. Ngate yakubita ise na mu third party ninga yakubidde. N'ogamba kokole kiko iseyo olubu ekigere obugirize embeera eyo. So mu kutuuka waawo twatuusewo nga tuli babiri. Tubeera babiri tutulinaako ggaali ffe nedda. Ne maviiri. Ne maviiri mamwa. Omwana ne mimwa banaye. Minene yabale Shalom byoba weewala obulwadde buno bwamukenenya. Kubanga olwala n'osigaza mimwa. Kate ekyo kiwewe mu lume kiba kitya. Enjuki mungeri gitakyali nnyingi mu Uganda no. Katulina kwewala kulwala. Alina okwewala okubeera ku biswa. Ebiti enjuki ekulumira ogwe munene. Ayina gufuuka kirala. So twabadde ne muto wange oyo Shalom tugenda. Mu kugenda tuba tuli awo MP2B Obedi Rain Obedi bali na mtu Obedi Lutale Obedi Musibe wano Obedi Katulere ono Obedi Lubega MP2B Lubega South era mulabiranga ddala muganda wange oyo
najja ino ntukuba olwali simanyi lwaki kiri mu bannayuganda bonna nti pressers ezo babeera evaluate era zibanga be 5 nemanyi ya 7 era ze yatandise kati ezo buzibwa place ezo ensonga lwaki nakuzo sikyazigendamu ekisooka abampita aba bange kati nze owange saagala muvaamu kakati nze aka incidence kambowe kati saagala kunzijja ku wange ng'ate byonna ebibaddeyo sobola obikola kituufu obudde bukyagandira pazo yampita mu press conference saawa 4 najja saawa 9 ne mutunuulira bwenti naye nga ntebe tebwaviika kituufu kati ne ngamba abange nninamu abange era pazo gyaliddamu okukola sijja bbaayo at ndituma omwana kuba wange ajja bba alina kyayanjula ekyamanyi nga yeetaaga obuyambi bwange kati ate nyiigire mu press conference ate nabikenga omutima omuntu kirungi ne tubeerawo awo saha najja press conference yabaddemu abantu bayitirivu nnyo ttiimu ye yabaddewo then ne batutuuza wali waggulu ku line-up okwo ndaba Obedi Lubega Rain nga wali awo atudde maaso awo Biga yemulabaawo Fikifa Mike mulabaawo then Yanga Molo nga yali ku kido kya King Saha ku side eri ya Kononga yamugadde ku side eri ya Kononga kuliko Nubianili Dax Vibes mujjukiro mulabako then aba ne bajja mpola B2C Soldiers bazze Kabako yazze Acidic Vocals yazze yabadde atudde wano Fiki Gaza nga yatuliraanye ffe Fiki Gaza n'abalala yabadde n'emirimu mingi yabadde n'emirimu so Fiki Gaza nga wali awo gundi najja Karo Nantongo later on mama Maureen Nantume naye najja n'abalala besobodde kujjukira off head ne babeerawo buli muyimbi yazze bamudra ne bajja buli muyimbi yazze abasenga ddala abalenzi bajiddeko amagaali gaabwe Nasediki Vokoza talina ggaali yazze n'eggaali maanyi ga kifuba naganze ndese eggaali yawulidde nti buli omu azze n'eggaali ko ye najjamba yagambye kanze n'eggaali eyaddala maanyi ga kifuba eggaali eyaddala anti ngamba maanyi ga kifuba yazze na maanyi ga kifuba nawe kati gumwana alina eggaali eyaddala so nekimaliza buli muyimbi yabadde n'eggaali yabadde n'eggaali okitegeera kati mwabadde mu ruumu awo naddala abayimbi ebyaddala abasinga ku bo Kabere King Saha twali tumukozeeko criticism as an industry, what we do, we call it criticism, analysis, commentary. To our subjects, the artists and their fans, kubakuvuma. Obokitegeera. So, abasinga ate munange naffe abacriticizing batugamba ko batuvumye. Simanyi kikyatemye okutegeera omuntu yake yakakyanderstandinga. Much respect is Kasuku. He understands that he criticize and he can be criticized. Yes. Naye ffenna at a certain point we've overreacted because someone has talked about us. Definitely. So awo tulina kukola ki okutereezaawo kalimbadde gamba ekifaananyi ekinene nti abasinga bonna abadde mu room abayimpi twali tuboogeddeko kale twali tubavumyeko bonga bakola ki nga bakitwabi twali tubavumyeko bonga bakola ki nga bagamba Fikifuma kanjukira ku show ye concert ye olamala okuggwa nenza nengamba twazanyiddemu connect pon tuzanyiramu emizannyo tewabadde bantu and I think omuntu ng'okiwulidde tekikusanyusa bonna Kabere Biga yoyo twayogera bingi naye ekikwewuunyisa nti abasinga babadde smile they welcomed us ne tunyumya n'emboozi nga si yakweka si yaki maybe batukeisa bo ne bakyanderstandinga maybe nti you are not personal oba okitegeera nti ate mu kaseera keekamu era olina byobawo ebyabwe ebiki ebirungi kyekiri kyesaagala kuffe nti tolina kufiira ku muntu wabanga akoze ensobi gyogereko givumirire wabanga akoze ekituufu kiwaane kipraising ostriking balance oyituka kaseera nga olina kyomugambye ekibajja kisoka jjukire kino ekirungi akitegeere nti tekiri very very personal so bebasinga now tuba tuli omwo nga tiimu egguse ya Spice Diana oba kitegeera nti mu gundi etali yaabwe pressure nga balina concert yaabwe eyengedde ku Lwokutaano Lwakutaano nga manager waabwe boss waabwe ali eri yabadde na Mengo yabadde Mengo you would expect ngawe bakikola lulojukire bajje Mengo awo okugula tiketi za gundi zemisinde tiimu ye nebeerawo nemubugiriza
I would have expected okubeera nga bali kusaidiye. So we nabalabye awo ningamba no gwe nagambye nenkuba akaama badde wa B2C akaye bano nga babagidde bulungi King Sir okitegeera baza ne flags zaabwe ne bakola ki ne baziwuuba. So nakirealize nze ne search wadde nnyo mulaka nakitekinze mu faith nti it is a support gund eyokusupportinga King Sir babo kitegeera. So tumaliriza pressure sebo ngewedde bulungi nyabaddemu abantu bayitirivu nnyo. So mba ndi awo ndi mukusiibula Happy Powers kuba yabadde agiteeseteese ndi mumusiibula Sandra Liani bye babadde kawo ne Lwanga tuli mu kwogeramu kaawo twesiibule kuba yadde ewedde bwe maddeyo ku mirimu enda okulaba ng'omuvubuka from nowhere namutunulidde ng'ajja from nowhere n'akola ki n'apasuka naye mu bigambo bye yayogedde yasoose n'agamba mwe babloga mulekera okuvuma abaki abayimbi baffe mwe bakasuku mwe ba Edison mwe ba Jenkins tumugamba yi mukama waffe era bwe damugamba soko je nze sinze Eddie sinaweza myaka nkaaga wewozaako ayambadde kooti ya kawemba bana yandabyenga ndowooza mubuuziza nti bakulu ki abaliwo nti waliwo kooti yalabyeagamba ngo Eddie ayi ndowooza bambi tebamulaba nyo bakumamuwulira ku ddembe bamulaba atudde omwana alowooza nti nze Eddie mugamba mukama wange sinze Eddie sinze Jenkins ndi mutono sinze kasuku sina lubuto so omwana ndowooza newaliwo yamukonyeeko nti entambi kanatandika okugattamu amaki amannya gwentambi gwe Shalom mulekera muvumidde omuyimbi waffe emyaka 10 nakasaavingako emyaka 2 oba okitegeera omwana nayongerayo okupasuka obusungu ne bukola ki ne bweyongera simanyi bakyadde kiteeketeeke oba kyadde ayagala kujjayo kyalina kuki ku mutima naye kati ffe ogenda okukola omulimu guno olina okumanya the psychology of abantu b'oweereza the fanatics how do they think okitegeera balowooza with emotions so you have to understand them waba raisins eddoboozi ng'akusanze nti gogenda kumuddamu nawe na bukambwe is it going to save the situation era abantu bagenda kujajinga batya nti ntambi yalwanye nga bamukandalwidde ku ddoboozi because it happens everywhere. Trevor Noah last year yakubiddako ku red carpet he was confronted of an artist ng'amugamba mune wanjogerako luli bubi obukitegeera so this world yemu nti abantu bagala kukola kiboogera kabire bayimbi babi bakoze ba sway asajja ali abamita sway Calloway wa MTV banji babi bakoze so muli nengamba okay ono fanatic alina right of praising eddoboozi because yalowooza na china emotions okitegeera nze nina kulowooza na bwongo na mutwe nina kumukakkanya sina ku dismissinga byayogera mbere dismissive nti tongamba nedda era bwe damugamba yo jangu soko jesu nakwata ku big guy wamulaba bano biki big guy agenda okutunula gwe bali mu kolako confrontation nga yenze namugamba oyo muleke musajja waffe muleke awo naddamu n'alanduka ne kaddamu ne kalinnya kalimi wedda alinnya wakka temina wasola mukuba mukulu yakati stabilizing yazzeemu n'alinnya n'akozinga commotion mu house bwe twabadde abalala batandika okubeera nga batunula kati mu room mwabaddemu abantu abalala bangi abazze nabo n'abantu abamanyi so bwe bamukomyeko yamugamba gwe kakkana oyo musajja mwesonyiwe muveeko biki n'agezako okubalumba yamukwata bulungi nnyo ne bamukasuka wabweru era ne ka video wano kalina ng'ali mu kubabuuza what crime what did I offend something like that kankakuzanyiremukko wano tibamufulumizza so abali mu kubisaasanya bino bete yabizanye naye for the benefit of anti ntambi bamututte ne nabugisi mufungize kaakano can I know my offense okalaba kaze yene obekitegeera nga bamufulumizza nengamba Shalom tugere tulaba omuvubuka oyo tuwulize ensonga zakola ki zagamba twamusanze wabweru n'afukamira wansi ng'alinganga oba agala tumusonyiwe kyakoze yabadde yakagiragirako bane mu nsonyi naddamu ne kalinnya waggulu so wedda alinnya wakola ki alinnya wakka yamaze okukola ebyo teyayogeddeko ku ssimu yonna katingira ku simu etya ng'amaze okukakkana talina temwamuleko nga lwamukubira ku ssimu kale we yamaze okukakkana n'ayogera ebyo because nagamba Shalom katuwulirize omulenzi byakola ki byayogera kubanza ekimanyi psychologically omuntu ng'ali frustrated olina muwuliriza okitegeera wabimalayo byonna akakkana era omuvubuka yasoose n'akkakkana awo netugenda wansi mu kisaawe najja
weyaziraga abane mukole ki munsonyiwe ene ka video kakano nkalina buli yonge ndabikuwa bitekeyo naga munsonyiwe era ka video point media ke yataddeyo era bali mukusembayo tuli ndi mukutte bwenti ku mukono tuli mukumugamba mugamba naye embeera gyotaddewo nga sinungi nedda tabinze ndi fani numwa nga mwogera ku muyimbi wange azimbye brand ye you understand tumugamba nedda kakkana kibeera bwekiti nebwekiti esaawa zino ne show ya Spice Dana nafa bali kugipromoting esaawa zo tugenda nakola interview ne Spice Dana yebadde nteekateeka ya yesterday kuba twogera ne Roger each and every day you understand so nengo ntayagala kukola ki bimanya nenga tulina kumunnyonnyola akakkana mala okubimugamba ebyo era afuna tiimu ye batuteegera wabweru okitegeera kugamba munne yabadde amuliko nanga ntambi ono muleke yavuddeko yazza ina byakozesezza naye tugenda mukkakkanya so neyamukkakkanya neyamutwala ngenda okuddamu okulaba ku gundi social media nga ataali wa Spice Diana okitegeera so era wa Spice Diana yenyini wabaddeyo chicken ate tiimu yavudde ne wa King Saha ogenda okukola rehearsal wa Spice ayo ne yagala okugira chicken okumugwa mu malaka oba okitegeera so oyinza okudda ku Frank Ntamiti babadde bamukubye ebiki ne kali mpulire ne chicken bu video babudelitinze nga naye gaali enda yagala kubeera nga ekola kinga emuyisaamu naye bamulanga nti yavuma King Saha oba okitegeera kumbe musajja watu chicken akola commentary buli mu gyayagala bambi ne kati yo muwagizi kasa n'oba okoze commentary nga teri pro omuyimbi we obeera okoze eki obeera ovumye Ntambi singa nkola analysis nga teri pro muyimbi we mbeera nkoze eki mbeera nvumye so byebyo ne manager Roger yatutuukiridde bambi ne yeetonda on behalf of omuvubuka oyo n'omuvubuka essaawa zino uno wano njagala osome wano katono uno bamuta Salfa Spice Gadget ino message ye so send me WhatsApp we talk so chechi yeri gundi kitwali tuogerako wali luli omuntu otukozesa n'ozuuka ku macha ng'oli soba nibakulaga video wano babadde weewaga abo mbasobola abo mbakola ki ogenda okulaba n'ogamba ne bino siri proud of that let me reach out naye ate before kati simanyi oba aliko obuzibu ki wano ku macha akoze video eno nera abantu batadde mbayagala okukuba daga amanya gasomera abantu for the benefit of this conversation. Bloggers who insult artists start working with pepper spray, Sandy, Jacobo Jenkins, etc. N'ataginga Shalom Kawesi, Wine Frank Ntambi ne kuhuwaza banga. Era bwe dagamanya gayogerako oba kitegeera. So ninga ayina abamugoberera batono. Why ayinza okubeera nga yajja kufunamu okuva ku kye yakoze yesterday. Wanaba anakibuildingirako from that it is very okay. To be understanding, we know the fandoms. Yakafuna like se mitwale 3 ku video kanana. Eyoyo. So fandoms nze nzimanyi tujukira ebisala ya Firebase Army, the Gagamerians, the bichi Leon Islanders, the Islanders, Team Good Life, Simon nange naliko omuwagizi. Nyanze ndi Islander, ngatera yogera Jose Chameleone esikuwa. Abayimbi abeera. Obo kitegeera. So we just understand it be shifting abo shiftings kali nze nge yaliko fanatic ngandi bwentyo esaba zino nga na shifting ngani mfuna position eyokubiri. I can really understand how fans feel when they talk about their artists okitegeera naye the internet was in jubilation iranga ne captions zinzo odo ziraba baba kubye ndogola video jaga baba kubye yabakubye ali ate wansi afukamidde ate fe tuli okitegeera but we work around with sensationalism. They just wished, and it can happen anytime. No one is safe. Mudachike zigadde. Yes. Yagala tuwogereko abantu abetolodde Sanya. Nengeri gyayambiddwamu bamuyambye akire Sanya n'ababa mu makomera because Sanya oluvannyuma atera okwefuulira mu kiti. Ate bali abaali baasirika ate nabali baleeteddwa mu kamera. Yes. Oku jawe bigambo bya countering Sanya. Simanyi. Are we helping these people enough? I don't know. It depends on whom you wanted the responsibility to be accorded to. Of course, the first bano naddala abangi bafuluma baali ba government kubanga Olivia Rutaya
yayogeramu kaawa ate ng'akola responsible interviews. Manyi TikTok eno engeri yetalina moderator oyogera buli kimu. I think tanabirako nnyo ku gundi. Then interviews yakola akyali grounded. Yes, akyali grounded bulungi nnyo. Secondly, she looks okay. Yes, she looks okay. Bamukolera ku campaign yawo simanyi zavaamu, but I think obulamu bukola ki? Butambula. Kati bano abadda ku side ya government. Bayambiddwa ekimala. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Saimo tujjaga tubeere beerufu eri abawuliriza n'abalabi baffe aba Saimo official. Tulina nnyo okutunuulira ebigendererwa. First of all, kuva gye byatandikira nti tuli mu nsi gye tugamba nti tulwanira oba tucompetingira for democracy. Era government webeera erondeddwa tuga it is a democratic government, the legitimization of that, but we are not. We are not. Nti byakwerimbikamu bwerimbisi ebyo bya democracy. Democracy kyeki. Democracy ntino musalawo ani alonda ku wakati wa Ntambi, mulonda ku wakati wa Ntambi ne Saimo asinza abantu fairly. Era Ntambi we bampangula ne kukwata muki mungalo. Ngo kiri mu nsendala. Esaba zino Joe Biden mu America achayina mu office yabadde alina mukuwa bagundi midali ba Denzel Washington ba Lionel Messi yesterday. Era buli bavaako nga basisikana naddako nga bakwatagana muki mungalo ngoli agenda awummula. Ate nga segala kyasabika gwanga lya America babawo we amwetagisiza kyekiri mu Kenya obo kitegeera nawo ono mu ggwanga erya Uganda nga tugenda kuweza emyaka 4 okitegeera bingi ebibadde bijja bikyuka kuva mu 1986 oyina bagani mu mpeya akaseera twakava mu lutalo tugenda mu 95 tukola constitution tuteekawo ebisanja tugamba nti omukulembeze alisavinga ebisanja bimeka 2 netuteekawo n'ekyemyaka ntitali susa myaka 75 obo kitegeera ebibiri ne bikola ki nebigwako mu kimu wakati n'agamba n'okugamba nza retired in 2006 wekitu 2005 ne bagenda ne bakwata mu kawaayiro ebisanja ne bakola ki abijjawo tugamba okay otusinza amaanyi awo ate munaye constitution yegamba mujagenda mu parliament mu kubebirowooza nasinga abaki yanaagira ebaddala musajja nasinga abantu nakwatamu tugamba atumulinze wali muki ku kyemyaka era n'agamba omuntu anaweza emyaka 75 obo kyafuga kyekyo obo kaddiye biki bikyalere nabyogera ujatuuka emyaka nga nagenda naye kujiweza ntudda mu kintu kyekimu tujjukira togikwatako emboko n'enyooka sente ne zisinganye ebibatu so awo wonna Saimo wekifiira nti wakati mu kwagala okusigaza obuyinza the consolidation of power okukoleramu ebintu bingi nnyo ebimu ebiri undemocratic ebimu ebino bera mu jango ebino bera just mu military rule just for the sake of okusigaza obuyinza nti amateeka gonna agenso tuka ekisera gonna n'ogamenya nga toyina any regardless to any law whatsoever bibigenda maaso mu ggwanga Uganda olutoka mu kaluka 221 mu campaign zezo nti ofunye opponent boyina okugenda naye wali mu kalulu abantu basalewo otuka esala n'obalabala mu gamba nayo n'amaanyi ng'alese mangi of course leading the movement of abaana abavubuka abatatenga bakola population ennene workforce y'amaanyi egenda okunsumbuwa mu kalulu ngenda bakolera ki kakati ebimu ku byakolebwa ku baana abo zaali abductions zaali detentions ezimu zaali killings obo kitegeera kubatta kubasiba kubabuzaawo abo tebamanyi gye bali ssaawa zino kakati mwe mugira group y'abo abaana abakwatibwa mu 2020 Sanya ne group ye ba Olivia Taya n'abalala ne bakola ki ne bakwatibwa ne babateekako emisango gye babateekako gye batazza because obujulizi ne ssaawa zino tebukola ki tebulabikanga naye nga atogenda bakipigirayo forever ng'olina okubata naye mu kubata ogenda bata otya obateera waawo nga tomate amaze sigisibwa misango bagenda kukuba mu mbuga watubeezaayo nga tulina misango okitegeera so nga balina okukola buli kimu babasindikamu ba agency babaperereza mukkiriza emisango mukkiriza emisango bagenda basentesinga then bawe pardon nga mufulumye mugenda kufuna obulamu obw'ekitangaala obulamu obw'olubeerera muleme kuddayo eri
n'abaana because abamu olwa desperate okuyagga abamu biki byonna abasayininga ne basayininga abasigayo ne basigalayo. So bano abamu kubakkiririza mu bisuubizo by'abasajja ne bakkiriza bambi ne bajja olw'okukyusa obulamu n'embeera eyaliwo mwimali bassanya ne bakozesa emizannyo gyabwe egyo ne bakozesa plan bagiyitanga ki bagitanga teje batwadde diiru ne bagwa mu diiru diiru ne bagibawa kube Kyagulanyi n'aba NUP batukozesa biki twayokyanga ebipiira twagira twabba obululu byonna ne babigera ne babigwayo. Tugenda okulaba bayisaba akaseera katono omusajja ebigambo akoze eki abikyusizza olw'ensonga bamusuubiza ebyoya by'enswa nga bwe kize kibeerawo ku bantu abalala nga Eric ani oli Eric Mwesigwa bigambo byebimu script yemu. Kakati wombuuza ekibuuzo nti tetuba you said what okuba tetubabuzeebuze bayambiddwa ekimala ekiriwuubirira tukyali kyakubayamba n'akatono kyali kyakubakozesa era akongokako yavaako tikalisanya akozeseddwa akongose bano abalala badde bali silent namwe mujja intupule namwe kigenda kuggwa kyeki mu script esigala yemu paka kirekawo ababadde mu kifaananyi ky'olumiirwa abaana abo minisita Balamu yajja ali mu kifaananyi kyakulumiirwa abaana abo waliwo omuwabuzi w'omukulembeze eggwanga n'olumu yakaabako ne ku TV okwo kirekawo kibale anti Saimo still the same nti bo nabo loolo yaabwe yakola ekyo yakulemeza ono mu buyinza so bakolera ku interests ze abadde mukomera mujjeeyo muyambi Saimo bo ekifaananyi kyabwe kirina kusigala nga kitukuvu eri wa master waabwe so si mmwe bo basavinga ono era bo ekifaananyi kyabwe wa master kinyirivu tebafa ku mmwe because era mmwe mwemali bebopressinga enkya badda ku mulala you understand so tewaliwo kifaananyi kibali kisigadde luddawa mmwe bawana yinki ekifaananyi ekikulu ekitukuvu kyaba mukama waabwe era mukama waabwe muki musanyufu nnyo. Kale eno jabbanga Wednesday recap nga ndina entambi tutunulamuko mu nsonga ez'enjawulo ate n'atuwa endowooza ye mu midweek wano ndowooza tugenda kubanga tusukkawo until next time katono nnyo okuyisaawoko bakama bange ne bakama bange bannana Habo mouthwash bannange nana yakyakujukiza ne mu 2025 tazegawanyi ku mulundi guno much better nti eddagala lyaffe bana eriyambye abantu bangi okubeera mbuno libawonya endwadde zonna eza affectinga amannyo saako n'obulwadde obulala obwakamwa okuwunya akamwa bana ebubeera bulwadde naye nana ddagala era libuwonyeza ku bantu ab'enjawulo so gwali eyo nti olira side emu oteekayo ebinyogogoba ebyokya olirakitinga bulala wunya akamwa n'ebyala ebiri mu kkowa eryo nga likwatagana ku mannyo kozesa nana Habo mouthwash musange mu supermarkets musange mu drug shops musange ne mu nezi pharmacies mu ggwanga Uganda wabula naabo ali ebweru w'eggwanga osobola okubeera nga omuyigga yonna mu outlets oba amaduuka agatuukiramu oba agatunda ebintu ebiva e Uganda ekirungi kya nana yakakasa bannaffe aba National Drug Authority abokubiri n'abaganda bange aba Munnowatch naye bajjukiza nti mu kaseera konna wobeera nga oli mu kiwubaalo oli mu kibululu kyonna eky'amasanyu genda ku mutimbagano gwa Munnowatch either ku simu yo ku Android oba iOS abakozesa laptop oba PCs oba computers ku www.munnowatch.com nammwe abakozesa smart TVs application kweri ku App Store gyobeera ogulira applications eza TV gyeri so registration sente zibeera ntono nnyo just mitwalo 3 ennaku 3 zenusu ng'olukumi olunaku obeera nga ogabizaamu n'oyabuzaamu abavijezi ba Uganda bonna otali kwesikamu n'ombona bonna bali okwo abakutirako films enkadde ne films empya ez'ebika byonna so wali kabeera kasavu kanyama ate mu kifaananyi ekirungi ennyo n'amaloboozi amaseneekerevu mu bavijezi baffe n'abasemberayo ddala be bannaffe baliwo abasembayo Saimo Munnowatch banno Benebet National Lottery bali kuki Uganda National Lottery tukomawo 31st January tugenda kuba ne Powerball roll down endala bidi sente zeeyongeddeko tuli kujja ku botya 2.4 billions kituufu so kati sigala ngozenya *165 hash *185 hash ne *278 hash oba ogende ku mutimbagano gwabwe gwa www.nationallottery.go.ug otopinga up your wallet otandika okubeera nga ozanya okuwangula bagambako kuli instant nnyo era sente azogedde Saimo 2.5 billion zigenda okubeera nga zirwanirwa okubanga ziwangulwa ku 31st of January
So games eziriko essaawa zino ziri ttaano, kuliko gye bayita Mr Chicken, kuliko gye bayita Wheel of Fortune, kuliko gye bayita Laduma Cash Striker, kuliko ne Fortune's Fruit, saako ne Easy Lotto. So bannaffe abo naye bagamba bannaye zanya n'obuvunaanyizibwa. Tugenda mu ssaawa ya temuzanyi. Tugenda mu kaseera ka school fees bannange, sente ziba za school fees, sooka otwale bannanca ku ssomero, ba Jordan ku ssomero, ba Jayden bonna olyoka olowooze kubeera nga ogenda okugula tiketi yaffe obeere nga owangula ku ssente zino empitirivu. Kale basibo ne banyo mubeere bulungi mwera.